babeyambudde kati bakabona babadde basiiba kati ekisibo kyagweddeko muzazzeemu zikola ki zivuga eyeeyita omusiraamu yamanyi bwasobola okutendeka abalubaale ng'ate bwasiiba n'okusiiba. Enzikiriza yeeri mu bantu abasiraamu abali Uganda 80% bamanyi basobola okukola obusiraamu nga n'ebyabwe bakola ki bwe babitambuza. Nabadde kalokero ku ssande naye oyo musiraamu omu yagambye omusawo yagenze mu ddwaliro omwana we alina obwosi. Omusawo omuzungu yagambye omusawo omuzungu naŋŋamba buno obwosi tebugenda kuwona, kyoba okola genda osale enviiri ku bitundu byo ebyekyama. N'omukyala naye asale enviiri ku bitundu bye ebyekyama, muzigatte wamu musibe kayirizaako mukasibe mu mwana, obwo obwosi bujja kuwona. Omusawo mbu omuzungu era namugamba nti oyo si muzungu, oyo mulogo, oyo si musawo muzungu, oyo ola muzungu, oyo ali mu ddwaliro ery'abazungu mulogo ateegerawo baanaalagula kubanga ebyo bikola byawongo. Oyo si musawo muzungu era wemba nina akakwate neyo eddwaliro magambo mugobeemu oyo kubanga ateegerawo buteegezi bantu kubajjanjabira mu mbeera ey'ekirogo. Izan abantu bangi balina entegeera ey'okulowooza nti ebyawongo bisobola okujjanjaba omuntu n'abeera bulungi n'awona. Naye weewuunye omuntu nga alina amagezi. Sheikh Mirad kakwate kyakaliwo wakati w'enviiri ze musibye muno n'obulwadde obuli mu lubuto. Magezi gabalina ekizibu. Olaba waliwo akakwate wakati wa irizi erimu enviiri, obulwadde buli munda mu lubuto kubanga abamanyi nga Sheikh Albani bwe yagamba obulwadde wadde eddagala ganda tukkirizibwa oddikozesa naye nga lirina akakwate n'obulwadde mubashara nga lyo lyennyini likwataganya ddala n'obulwadde. Mathala nga tukusazeewo ne tulisiigawo oba tulinyokeza ne liyingira mu mubiri omuntu neweebikkira muli oba n'olinywa bakubye empiso lirina akakwate olaba bakusiizeewo basazeewo liyingidde olinywedde bakunyokeza lirina akakwate mubashara n'obulwadde. Naye gwosibye enviiri ez'ebitundu ebyekyama n'oziteeka mu irizi n'ebeera wano balinga abagamba nti mwe mwazaala omwana ono ebifo ebyo byebyazaala omwana ebyo byafuuka ensonga kakati guluma yaguzza bye biba bujjanjaba obulwadde obwo bwennyini. Eyo jahalatul baganda, jahala yennyini, obutamanya jahala obuli ku leve ennene n'ebirala bingi byenzize njogerako mu duruuso eza shiriki ebingi abantu bibakola ng'olabira ddala kiri wala nnyo n'amagezi, kiri wala. Era abantu ng'abo nabadde mpadde amagezi. Omuntu yenna bw'afa nga taatawo, maamawo, mugandawo, mwannyoko, mukyalawo, baawo bw'afa ng'alemedde ku byawongo, alina ekibbo ky'abalongo, mulimu ensawo ya ddungu, mulimu emmindi ey'emitwe 8, mulimu omuwanula, mulimu endeku ey'embalabe, mulimu akabombo, mulimu ensimbi eŋŋanda. Ekibbo kye akirina akamba akengera, ekibbo kye ng'akirina naafa ng'omanyi wa luganda lwo. Bw'afa ng'ogerawe baleese mayiti ye nga bagitadde wali mu lutimbe, ositula bulungi ekibbo kye ng'okiteeka ku mayiti ng'otambula ogenda okwata ekibbo kyo kinyini ekyabalongo bye yasiba, oba okimuteekwa miteetwe oba okimuteeka mirannamiro oba ku lubuto. Ewaffe mbyalo omufu bw'afa bateekako akatadooba ku lubuto ne bakakoleeza. Kati bwe bateeka akatadooba gwewoteeka ekibbo kye, kati buli anajja okubuuza ku bafiirwa bw'anaasitula eriiso bw'ati n'akuba ku mayiti aga nti
bwati bwabadde ng'atambula ng'agenda buli anajja okubuuza ku bafiirwa ng'atunula kumbe bwati bwabadde ng'atambula ng'agenda. Oba bwe muba mwagadde mumuzinge esande esooka esande ey'okubiri nga muteekawo ebyawongo bye nga mubyalirira ku maiti muti nga musibako esande ey'okubiri n'ey'okusatu nga muyita abasajja abamanyi nti mujje musitule mutwaleyo muziike. Awo tebaba kusaalira ate webamusaalira oyo tebamusaalira omusaalirako ki? Aliwe yaŋŋambye nti kati atagwa oyisiza fatuwa kati olinga oyisiza fatuwa mukwano gwange nti abantu bajja gamba oyisiza fatuwa ey'okuziika abantu n'ebintu n'emmaali. Ne mugamba naamu sikiinaako buzibu ekyo ekigambo kubanga abatali basiraamu bulijjo babaziika n'engatto temubalaba n'amasuuti n'enkofiira zaabwe n'amasaawa temubalaba babaziika nabyo si bwe kiri. Wali owuliddeyo akaana nti lwaki mubaziika nabyo? Kakati noono mwe mubadde mulowooza nti ekizibu kyammwe nti musiraamu kati ate ebyabadde akola bitulaga nti si muki omudongo bamuziika n'endongo ye yali wa mipiira simanyi Ahmad boogere masende baleta emipiira emiyitirivu ennyo ng'afudde. Kakati noono omusajja omushiriku tumuziika n'ebintu bye nga bwe tuziika bulijjo abatali basiraamu n'ebintu byabwe kubanga omushiriku tabadde muki mukye mubadde mulowooza nti ate kati bamuziike nabyo. Obusiraamu bwatugana okuziika abantu n'ebintu bwatugana kuziika abantu n'ebintu abasiraamu oba kitegedde abaki naye ate oyo yesi era muganda bwoba omulaba abadde n'akakumu ka Lubaale akalina ku mukono kali awo kabeeramu ne kale myukirivu neya golodi n'erimu obumyufumyufu akakakumu bw'olaba muganda wo ng'afudde nako tokamugjaako agende n'obujulizi bwe. Oba empete ya Lubaale agende nayo tomugjaako. Oba eyirizi bakuyise okumunaaza ogenda okukwatakwata ati ng'owulira ekigulumba ng'oga nti leka ng'otaawaawo ng'oleka gw'omuntu abadde n'ebyo ebintu bye ng'awangaala nabyo afudde mwagala abirekeraani agenda atawanye abantu buli anaabirabako abeere mukweraliikirira la mumukwate bukolokolo n'ebintu bye mumutwale nabyo mu kabuli. Era bw'ogenda awo awali afudde togamba kitalo togamba na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaki ng'omushiriku yafudde ogamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaki. Omushiriku bw'afa nga gogamba kitalo awo olabawo ekitalo gw'olabawo ekitalo awo ng'omushiriku afudde kitalo kiri luddawa. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Allah gamba bali azamanya bafa bashiri kutugamba alhamdulillah ovawo bingo kata alhamdulillah na yafudde alhamdulillah afudde Lubaale we alhamdulillah. Kati bawulira ebyo nga batuvuma nga batujerega nina bagamba ze sikyalina feelings za bivumo ne bonvumira emyaka ena sikyawuliramu feelings z'ebivumo zanzigwako dda byonna. Waliwo abavubuka boogera abalongo kumala abalongo bagamba mbu abalongo mbweyo ada nkola ya kitundu ada la hawla la quwwata illa billah. Nze mmanyi ebikwatagana ku balongo mu nahiya za mirundi esatu. Nahiya esooka ewaffe we nakulira abasajja baali batoterodde awo bazaala abalongo omulundi ogutali gumu. Waliwo omusala bamitanga Ssaalongo Musota nga bamala abalongo naye ng'ekibeera wali olwokuba baali batuliraanye nga ffe bakadde baffe bajjuba natuggalira mu nnyumba mweggalire ekibeera wali. Kati nze mmanyi ekibeera mu balongo kuba nali nkirabyeko. Ekyokubiri mmanyi ebikwatagana ku balongo kuba nze nali nzadde abalongo mbayina. Kati gweoyogera gwe tobazaalanga nze njogera nabazaala buli bwobazaala buli alina ekyayagala okugamba ajja n'akigamba. Mpozi mwe muli batabuliti wali badde okola kino ng'omubuuza ekyo kitegeeza ki? Kati amaalumati ge nnina mayitirivu ge bampa maalumati ge nakuŋŋanya mayitirivu buli omu ajja n'akubuulira kola kino n'omugayo ekyo kitegeeza ki? N'akubula kyo kitegeeza. Kati gweoyinza okwenkanana gwe batagambanga
ekyokusatu risaaki yange gye nakamaliriza okuwandiika ebadde ekwatagana ku ebyo enkola z'Abaganda ezikwatagana n'Obusiraamu n'ezitakwatagana na Busiraamu. Risaaki namba ya myaka kati ogamba byenkuŋŋaanyiza bitono ku ebyo. Kati bwe nvaayo ne ŋŋamba omukolo gw'abalongo si gwa mu Busiraamu, gwe nojja n'ogamba mbu ada ya kitundu, ada y'Abaganda teyina muzibu, nga nze nkuŋŋaanyiza amalumaati agakwatagana ku ekyo. La hawla wala quwwata illa billah. Oyinza okuba byeyogerako byagala okwetegereza. Abantu muyina abakyala be mutawasa, muyina abakyala be mutakola ki, be mutawasa. Twagala tulabe mu bakyala Allah be yatugaana okuwasa mwebali oba tebalimu. Buli mukyala gw'otowulire wano nga tumukoonyeeko ng'omanya oli waddembe kola ki okumuwasa. Bismillah. Abakyala be tutawasa mu Busiraamu Allah be yatugaana be bano. Allah ekimufuula nti ye Allah yatuteekako amateeka, kino mukirye, kino temukirya. Era ne mumateeka ge yatuteekako waliwo abakyala be yatugaana okukola ki okuwasa. Kurani muzifunye, Kurani muzikwate, muzimaliwo zizonna, mukebere aya mugirabe, obikulewo wensoma ebikulirewo aya 23 Surat An-Nisa. Kurani zizo ne Kurani temuzagala nazo, temuzagala nazo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba hurrimat alaykum ummahatukum, muganiddwa, kifuuliddwa haramu kummwe okuwasa bamaama bammwe. Gwe muteeko gusooka mu bakyala abatawasa. Namba emu, omuteeko gusooka mu bakyala betawasa, hurrimat alaykum ummahatukum, muganiddwa okuwasa baani? Bamaama bammwe. Maama wakuzaala ali mu bakyala abatakola ki? Abatawasibwa. Yatandise obawandiika, nkoze bulungi kubanga nja kubuuza ennamba. Tufunye ennamba mmeka y'abakyala abatawasibwa? Asooka maama wo. Maama wakuzaala tomuwasa. Maama wo ne jjajjaawo omukyala azaala maama. Mu erimu yaffe ebyobusika abeera maama. Wa in alat, n'okgenda waggulu. Eyo namba emu, maama wo tomuwasa. Owokubiri, wa banaatukum, ne bawala bammwe. Muwala wo tokkirizibwa mu Busiraamu kumuwasa. Muwala wo wano gwe twogerako yoyo gwozaala, gwe muwala wo gwozaalira ddala gwe twogerako wano. Muwala wo gwozaala ali ku namba 2. Namba 3, wa akhawatukum, ne bannyina mmwe. Bannyina mmwe temukkirizibwa kubawasa. Eyo namba meka? Bannyina ffe ba mirundi 3. Bannyina ffe ba mirundi emeka? Mwannyoko gwe bayita ashaqiiqu, mwannyoko gwe bayita ashaqiiqa, ashaqiiqatu, mwannyoko nga mugatta taata ne maama. Owokubiri ku bannyoko, ukhtu li ab, mwannyoko nga mugatta taata yekka. Olidde? Owokusatu, ukhtu li ummi, mwannyoko nga mugatta maama yekka. Ogwe muteko gw'abanyinaffe tawasa ba mirundi 3. Mwannyoko nga mugatta taata ne maama, mwannyoko nga taata y'omu, bamaama kitegeeza banjawulo. Mwannyoko nga mugatta maama, amakulu maama we yamuzaala musajja mulala, kasaabira mwannyoko nga maama we yamuzaala tomuwasa. Tayib. Wa ummahatukum allati arda'anakum, ogwo muteeko gwakumeka? Wakuna? Wa ummahatukum, ne bamaama bammwe, allati arda'anakum, abaabayonsa. Bani abaabayonsa? Wano e Buganda temukimanyi nnyo, naye mu Bawarabu gyekiri nnyo, ne mu Bazungu gyekiri. Omukyala asobola okuba nga si yakuzaala naye maama wo mbuuse. Tayib, naam.
wa banatukum wa akhawatukum wetukomye wa ammatukum nam omuteeko ogwokuna wa ammatukum ne basenga bammwe sengawo tomuwasa senga ye mukyala azaalibwa nani ne taatawo taib abeera senga era Abaganda bagamba senga teyali mukyala yali badde taata taib sengawo tomuwasa taib wa khalatukum ne bamaama bammwe abato bano mwetegerezeewo nnyo bamaama bammwe abato tetutegeeza omukyala afumba mu maka ga taatawo atakuzaala si bwe tutegeeza kubanga abantu abamu oyo bamuyita maama omuto omukyala afumba mu maka ga taatawo atakuzaala abamu bagamba nti oyo ye maama omuki naye si bwe tutegeeza wano Allah si bwe yali agamba era mu irimu yaffe eya faraidhi bo basosola nnyo tebamuteekako linnya lya maama wadde bamuyita zawjatu li abu ola bamuyita bo basosola nnyo tebagakwesembereza zawjatu li abu mukyala wa taata ola tebamuyita mukyala wa taata talina kakwati ku bya maama era bwofa takusikira talina kakwate ku maaliyo naye waafa tolina kakwate ku maali ye okitegedde maama wo omuto tutegeeza ki baganda ba maama wo okitegedde baganda ba maama bo bazaalagana nabo mu taata oba mu maama betutegeeza maama wo omuto tutegeeza muganda waani muganda wa maama wo tokkirizibwa kubeera nga okola ki ng'omuwasa tayib wa banatul akhi n'abaana ba muganda wo ogwo omuteeko gwakumeka gwa mukaaga wa banatul akhi abaana baamu muganda wo omulenzi gwetwogerako muganda wo omulenzi abaana bazaala mu busiraamu Allah yatugaana okukola ki okubawasa tuli fena bategerekese bulungi oli watamanyi baana ba muganda wo tubamanyi abaana ba muganda wo tokkirizibwa kubawasa baganda bo ab'emirundi esatu era nga bwe twayogedde bali ku bannyoko baganda bo era ab'emirundi esatu okitegedde muganda wo we mugatta taata ne maama muganda wo nga mugatta taata yekka muganda wo nga mugatta maama yekka abaana bonna be bazaala abo abasatu tokola ki tokkirizibwa kubeera nga obawasa wa banatul ukhti n'abaana b'abannyinaffe gwe muteeko guddako oba gwa musango abaana ba mwannyoko tokkirizibwa mu shariya okukola ki okubeera nga obawasa baba bakuyita kojja ndowooza mu Luganda tayib wa ummahatukum allati arda'nakum ne bamaama bammwe abo ababayonsaako omukyala yenna yakuyonsaako maama munnabbeere maama gwe wayonkera ebbeere lye tokkirizibwa kumuwasa mu Bawarabu kingi oli azaala omwana n'atamuyonsa n'amuwa omukyala omulala n'amumuyonseza oba abazungu batera okupangisa omuntu omukyala n'azaala omwana ne bapangisa omukyala omulala abayonseza eki omwana oyo omukyala oyo ayonsezza abaana abo buli mwana gwayonsezzaako omwana oyo takkirizibwa kuwasa mukyala oyo naye okuyonka kuliko obukwakkulizo kuno okwogerwako ateekwa okuba nga yamuyonsa khams radaat maalumat nga yamuyonsa emirundi negiwera 5 okudda waggulu yamuyonsa emirundi nga giweze 5 bwaba amuyonsezaako gumu oba 2 tamuzira wabula alina kuba nga amuyonsezaako emirundi nga giwera emeka 5 okudda waggulu ate fi sinni radaa mu myaka egy'okuyonsezaamu omwana kubanga abaseeka Umar ayinza okutya abasajja nga yagwa ku bbere lya mukyala we n'aliyonka n'agamba omusiraamu akantemye omukyala alina kumuta
nze mbadde nsiba ku bbeere lya hajati nga n'emirundi gyasoba ddamu 5 gyali gwiridde haji. Kakati aga omuwalimu akantemye omukyala sirina kukola ki nina kumutta buti okitegeera mulongo. Sibagamba bahajati abo bemusanzi nga bakulu sibenjogerako. Waliwo bahaji ab'omululu nga bakola ki twawiru olabayo obiwulira benjogera. Waliwo bahaji abakola ki nga ye ku bbeere kwafiira. Akati agenda wulira tukamutemye nti omukyala kasoyonka ku bbeere lye olina kukola ki olina kumuta. Nedda si oyo gwe twogerako. Twogera ku mukyala gwe wayonka ku bbeere lye mu myaka egyaki egy'okuyonka egy'obuto si gino egy'obuki egy'obukulu. Naam, kati omukyala oyo gwe wayonka ku bbeere lye nga mukyala mukulu, omukyala oyo tokkirizibwa kumuwasa. Kuliko ne hadisi endala, yahrumu min arradaa ma yahrumu min annasab. Okuyonsa kugaanira ddala ebyo oluganda bye lugaana. Eyo hadisi kyetegeeza nti omukyalo oyo kasaba mugaana okumuwasa n'abaana bonna bazaala gwe tobawasa, gwe ayonseeyo, wabula bba abaana baddembe okuwasa ene wammwe. Naye nasabu y'omukyalo oyo baganda be, taata we, maama we, bonna balina oluganda ku mukyalo oyo, naabe baba bafuuse ba luganda gy'oli, gwe ayonseeyo ebbeere. Tayib, abakyala abo tetubawasa. Wa akhawatukum min arradaa, ne bannyinammwe bannabbeere. Bannyinammwe bannabbeere. Ogwo muteeko gwakumeka nana gwa mwenda. Omukyalo oyo alina omwana ow'obuwala gwazaala. Omukyalo oyo akuyonsezaako, omuwala oyo tokkirizibwa kola ki kumuwasa. Bw'oba wa bulenzi, abaana abo abawala bazaala tokkirizibwa kubawasa. Bw'oba wa buwala, abaana abalenzi bazaala tokola ki tokkirizibwa kubafumbirwa. Allah agamba wa ummahatu nisaikum, wa ummahatu nisaikum, muteeko gwa 10. Wa ummahatu nisaikum, ne bamaama babakyala bammwe. Mu Abaganda mubayita batya? Nyazaala oba nazaala? Nyazaala oba nazaala? Abeebugerere mubayita batya? Ebirana oba nnya? Mubayita nyazaala. Omukyala akuzaalira omukyala gw'owasa tokkirizibwa kola ki? Omukyala akuzaalira omukyala gw'owasa tokkirizibwa kumuwasa. Amakulu maama wa mukyalawo tomuwasa mu Busiraamu. Kyova olaba kati ada ey'Abaganda egamba mbuno mbu ekitugaana okutuula okuliraana bannyazaala batya si kulwa munnange tuyinza okumansa entungo. Bagamba nyazaala tomuliraana. Nyazaala bwakuwerekera, simanyi takuwerekera nakuwerekera, simanyi bwakuwerekera akomya kumpi. Nyazaala totuula naye ku ntebe emu. Nyazaala tomukwata mu ngalo. Lwaki bagaana ebyo? Bagamba olw'okuba nti nno bagezaako okutangirwa omwana ono ne maama we oli amuzaalira omuwala okusemberagana. Tomanya munnange ekintu kyonna kisobola okubaawo. Tubagamba nti mwe muteekawo amateeka gatalina makulu. Lwaki tegalina makulu ago? Kubanga maama wa mukyala wange Allah ŋŋaanidde ddala okumuwasa. Oba okiraba? Allah ŋŋaanidde ddala simuwasa. Kati gwe ogezaako kutangira ekitasoboka kubeerawo. Ti omwana ono ow'obulenzi kyenva mugaana okuyita n'omulenzi wa ssula, si kulwa omwana wange azaala mulenzi wa ssula. Ekyo sobola kyogera. Nze kyenva ŋŋaana omwana wange okuyita n'omwana wa ssula, omwana wange ow'obulenzi n'omwana wa ssula balikola ki? Balyezaalamu. Kisoboka otangira ekitasoboka kubeerawo. So nyazaala
ffe mubusiraamu tukkirizibwa buno obusiraamu nyazaala nzikirizibwa omukwata mu ngalo naye genda onoonya abasobola okukola ekiwano mu Buganda olabe ojja otegeera nti abantu obuganda bwabasensera ojja okukakasiza ddala nti obuganda bwasensera abantu bawano nyazaala osobola omukwata mu ngalo n'atakudduka n'omugwana mu kifuba oba n'akolerako era oli bwawulira ebyo kale wulira ebisajja ebyo byayononeka obuseegu obubiri kale wulira byayogera ebyabyogerera na muzikiti nga bavuma nayogera ebyo ng'abantu mutuddewo mukyawuliriza oyo muba muwuliriza ki nammwe n'abavuma ababaddewo nga muwuliriza nga muwuliriza oyo ebyo ebyekijege ebyo babiwuliriza nyazaalawo omukwata otya mu ngalo ffe mubusiraamu tukkirizibwa kubanga nyazaala nagaanibwa okukola ki tewali lunaku we lugenda kukyanga mumuwasiza maama abeera maama wange nga bwazaala oli nange bwanzaala oyo maama wange kati nzikirizibwa okumukwata mu ngalo nzikirizibwa okusula mu nyumba emu naye nasula mu kisenge nange nensula mu kisenge nyazaalawo ti ndowooza ne ku lujjiro tatuulako kwoli siba ekiri tasobola kusembera wooli omuko okankana ajja kankana oba gwe ojja kankana Allahu akbar era nyazaala akugambirawo tetuganyi bannaimwe muli batabuligi tetuganyi bannaimwe muli baddiini naye bannange ebintu ebimu banaatulaba batya okuba esimu atya n'okukwata esibaga sikuba mukokaama sikuba mukokaama wamma bamaama babakyala baffe tetukola ki tetubawasa tayib Allah subhanahu wa ta'ala agamba warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna warabaibukum mu Luganda ye mwana omujja na nnyina omutegedde omwana azze ne maama we warabaibukum n'abaana abajja na nnyina allati fi hujurikum abo abakulidde mu mayumba gammwe eno kaidu ey'okukulira mu mayumba gaffe bagamba la mafhuma lah teina mafhumu almukhalafa wabula kaidu lilgharib Allah yakiteekako kino olw'okuba nti ebiseera ebisinga batera okujja nabo ne bakulira mu mayumba gaffe Allah kyabateekako mu mayumba gammwe tekitegeeza nti bw'aba takulidde mu mayumba gammwe mukkirizibwa kati eno kaidu kyebaga nti la mafhuma la yo tegikyusa teina sayidi ndala nti bw'aba takulidde mu nnyumba y'okola ki wabula kasaabeera mwana wa mukyalawo azze naye oba tazze naye ekikulu kasaabeera mukyalawo nga yamuzaala tokkirizibwa kukola ki naye era kuliko akakwakuliza akalala kwoyo omwana kuliko akakwakuliza akalala warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna omukyalo oyo ateeka okuba nga omaze obaddeko naye mu nsonga z'obufumbo olwomwana lwakuzira omukyala akuzira omwana oli akuzira ng'omukyalo ono obaddeko naye muki ekisoboka okuwasa omukyala n'otobeera naye mu nsonga za bufumbo naamu kisoboka osobola okuwasa omukyala mathala mubadde mujja olunaku olw'embaga ne mugwa kabenje omukyala n'afa okirabye obadde owasiza omukyala mubadde temunatuuka waka omukyala n'afa mu kabenje kakati bakuyita baga nti naye omukyala oyo maama Dija gobadde owasa alina ekyana kyeyaleka wano kiri myaka 18 kyana no kirungi kizibu ogenda okitunulako ng'oyita okiraba okikubako oti eriisu ng'oyita bannange tokireka ngoga nti kati nga bakuvuma olwo nga bavuma ndowooza kyasabiridde n'oli afe kiwaseemu era omuto era ebisajja ebyo ebitabuligi bannange byaggweramu ddala amagezi nga bavuma naye nga gwowuliramu eyatonda eggulu n'ensi akukkiriza gati ng'owulira by'abantu abaliko lubaale ku mitwe emizimu gy'abalinnya dda ng'owuliriza abo nze mpuliriza abalubaale bye boogera nga Allah ayogedde abalubaale suuliriza bigambo byabwe ne bayomba ne bankunamira nga tujja kukunamira sifaayo nze nfaayo ki Allah nzikiriza toddayo kumbuulira birala mukyala
mukkirizibwa n'ogenda ne mutabani we weewuunye mutabani wo ng'olina mutabani we omukulu omukyala nga naye ayina muwala we omukulu ne mubajjayo bonna mutabani wo n'awasa omuto gwe n'owasa omukulu musobola n'okukyusa mutabani n'akulekera naga taata gwe engeri gy'ogizeemu nze kantwale enkanga twala kino ekito kikuzeemu omusaayi ne mukyusa gwe n'otwalamu ekito muzeeyi yo muvubuka nagaze njakola eppuka nirina ezeeyi tofaayo mu maaso awo nja kwetereza gwe tufa nja kutoba nalyo gwe tufaayo mu maaso awo nja kwetereza kansooke ntwale lino tulijje mu ddiiru wano lireme kubeera olina mwandu ate libeere n'ebizibu anze kantwale lino gutwala omuto mukkirizibwa okuwanyisa naye nga tewannabaako kuteekawo kateni temunaddako ebyo mubikolerawo mukwogereza mukyali mukwogereza musobola okukyusa naye omusajja bw'amala okuteekawo kateni neyeyawula n'omukyala awo gwe omutabani ate oba tokyakkirizibwa okirabye ne muzeeyi aba takyakkirizibwa kolaki kuwasa muwala gwe weyawuddeko naye muki mu kateni bitegeereka ndowooza nam nolwekyo allah atugaana okuwasa abawala abajja nannyina abo abakulidde mu mayumba gaffe tekitegeeza nti abatakulidde mu mayumba gaffe tukkirizibwa n'abatakulidde mu mayumba gaffe wabula allah kino yakiteeka olw'okuba ebiseera ebisinga batera okukulira mu mayumba g'abantu omwana omujja nannyina gw'omusajja tokkirizibwa kolaki kumuwasa allah ga nti fa in lam takunu dakhaltum bihinna bwe mubeera temubaddeeko mu nsonga n'abakyala abo fala junaha alaikum tewali musango okubawasa nga bwe ŋŋambye mukyala osobola okuba omuwasiza temunabeerako naye mukyala naafa oba newabeerawo embeera yonna noga nti sijja kusobola kubeera nawe nemwawukana nga tobaddeko naye oba obadde okyamwogereza ebyo byonna oba abadde mulwadde asobola okulwala nga mugole badde bamuleeta n'alwana agenda mu ddwaliro okuvaayo ngaembeera gyali muto kyasobola kubeera naye nti ebbanga lyamaze mu ddwaliro myezi 8 mwaka la mutadde kati okkirizibwa okuwasa omuwala gwazaala allah agamba wa halailu abnaakum bano bebaddirira abakyala abasembayo bano tongerayo babiri bano bebaddirira abasembayo wa halailu abnaakum ne bakyala babatabani bammwe tuva okwogera mutabani okasaaberako n'omukyala gwoba tokyakkirizibwa kolaki kubeera naye wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum naye batabani bammwe abaviira ddala mu mugongo gwo allah bino byonna abireeta okugjawo olujanja n'olugezigezi lw'abantu allah kyavudde ayogera mutabani we gwokola ki nze ne mumarubasika tuli ba luganda mutabani wa mumarubasika naata omukyala nze nzikirizibwa okukola ki kubanga oli omutabani wa Umaru tava muki kati muwase wano owulire mubaganda muwase owulire sika ddiini tetuganyi sika ddiini naye mwe temulinamu nsonyi mwe temutya allah kumbe bo bebatatya allah kubanga byayogera mwe temutya allah yiye atatya allah ebyo byayogera bimutegeeza butatya allah naye agatotya allah gwe yakutuswaza muwala ne batabuka abantu emitwe gibalimu obuwangwa nono abantu bangi tubeera nabo mu mizikiti naye nga balina kubeera mu biggwa tebalina kubeera mu mizikiti eddiini yaabwe ebiggwa bya buwangwa balina kubeera eyo mu mizikiti baziina ne tusaala yidi naye nga tebalina kujja kusaala yidi balina kubeera mu mazaalibwa ga kabaka mu lubiri emikolo gyabwe girina kukolerwa eyo eno terina mukolo gwe bakwatako naye balowooza gibakwatako buli ddiini kyegamba bo kibawulikikira bubi era batuvuma nga bavumye nze babeera okwo ku facebook kati ngono washukura kati anzise okubiteekawo babeera okwo nga bavuma ng'ojja kusoma comments olaba ebivuma ebibeera okwo nga bavuma buli ddakiika buli omu ajja n'ayongereza ku kyamunne buli omu n'ayongereza ku kyamunne naye ffe tuwuliramu ebivumo eriwe yagambye kalokero wallahi omusajja yeewuunyisa yagambye kyova olaba nze abatabuli kisobola kubawa muwala wange akiri muwaamu atali musiraamu n'amuwasa
wallahi kyekyokedde kati oyo ali muzikiti naye amanyi musiraamu yagenza abatabuligi sisobola kubawa bawala bange akirimba waamu atali musiraamu n'abawasa naye kati oyo omusajja yalowooza mutabuligi kyayinza okuwasa ewuwe yalowooza fe tumala gawasa alowooza mutabuligi kyayinza okuwasa ewuwe fe tumala gawasa alowooza fe tuwasa mu makaago agabashiriku abalubaale abasamize ani ayinza okuwasa ebyokola bireeta waka fe tetumanyi gye tuwasa fe fe tetwetegereza fe tulina gutooki gwe tukuba guyita nemuntu nga tumukenenula onaagwana okuwasa ono tumukubamu gutooki nga gumuyita namu negukuba nemabeka netulooka tumuwasa tetumala gawasawasa naffe owasa lubaale omuntu aliko emizimu gyekika gyonna giri kwoyo nebwekabaira akaana kato okumanya bajega akaana kato bwe kati bagamba ebyekika byonna byasiima oyo byasiima mwana wa kamoga era gwe byakwata byonna byasiima munaye mwana wa kamoga gwe byasiima era ngaabirawo bamukaddasa bwaba tannatuuka omukulu tannaba kujja nga bonna beeraliikirira kagenda okujja nga kaana kato myaka 8 omukulu gwe badde balina yoyo kajja kavuga lufanka omukulu atuuse byonna bijja kutereera lubaale gyanakomya abantu oyo ye mukulu kati gweowasa oyo emizimu gyonna gyonna giri ku oyo ngugamba owasa omuwasaako ki fe tuli bajega tumala kwetegeza ye singa twali tusomeseza kuwasa singa tulina abakazi bameka singa buli gyetusomesa nga tugenda kuwasa okusomesa tugenderamu kufuna bakazi nga singa tulina bangi tetumala gawasa nedda sebo mushiriku kati oyo omusajja ga nti awa atali musiraamu mwana we naye naatamuwa musiraamu banga basiraamu abatabuliri basuka akajanja kajanja kabasuska eddiini yammwe gwe nabbi muhammadi eddiini yo gwomanya ab'omujjana n'abatali bamujjana temusalira abantu musango ebyo byakikatuliki temusalira abantu musango omushiriku allah yamusalira innahu man yushrik billah fakad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar allah yamusalira dda kasitofa ng'okodde obadde okola shiriki emirimu mifu ni nawulira wana abawalimu mu ramadhani bwe nayogera nti abashiriku tebasiiba nawulira abawalimu nga bagamba mbaleke basiibe nga bawalimu balina neddiguli nibagamba mbaleke basiibe mbaleke toyinza kumugana nakukola mirimu mirungi eyatonda omuntu amugamba tokola gwatamwinako kakwata omugamba kola walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin allah laga emirimu gya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam tikaba kumutana nakola ku shiriki gyonna gyalikoze eki allah wa malugamba kusaza mwe gya muhammad nga gomboja kyasanko omutemi w'ennyama olwokuba kyasanko asala nnyo asiiba nnyo akola shiriki si musiraamu emirimu gifa ana aghna shuraka ani shirk allah gati ze ndi mugagga nnyo seetaga kungattako kintu kyonna man amila amala ashraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa shirka oli bwakola omulimu gwonna nangattako ekirala mu kugukola ngumulekera n'ekyo kyangasseeko kati allah agamba agumulekera gwomugamba kola wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa birasuli ekyaganyisa emirimu gyabwe okukkirizibwa bawakanya allah neki n'omubaka omuntu owakanya allah n'omubaka emirimu gyakola mifu tewali gukkirizibwa hijja nfu ramadani nfu okusaala kufu buli kimu n'ennika nfu takkirizibwa dde okugaba muwala we gwazaala oli omushiriku eyabadde akangaza mbutasobola kutuwa bawala fe tetukkiriza kutuwa kubanga tumanyi ne bwagatta nike banfu omushiriku tagaba muwala tunoonya mu kika ky'omusiraamu alimu ne tumuyita gyagogaba omwana woono anti ono mushiriku kati nga gwotubuulira mbu tojja kutuwa nga tetukkiriza nakutuwa sikkiriza ompe nina kunoonya musiraamu mu kika kyo yabangabira omuwala idhan allah aganye wa halailu abnaakum bakyala baki babatabani bammwe bakyala babatabani mmwe alladhina min aslabikum ababava migongo gyammwe abaddirira abasembayo bano allah yabagana naye muakkatan baliko akaseera wa antajma'u baina al-ukhtayn ogatta abooluganda ababiri mu bufumbo
abo just kiriko akaseera omu bwafa oba omu bwomuta awokkirizibwa illa ma qad salafu kujjako ebyo byakolebwa edda ng'obusiraamu tebunaba kujja oba nga message eno tenna kutuukako oyinza okuba wabawasa ng'obadde tomanyi naye message eno kasita ogiwulira khalas omu alina okgenda abooluganda babiri tebebagatta nabbi sallama yayongerako n'okugatta ssenga ne muwala we mu bufumbo obumu tobagatta illa ma qad salafa inna allaha kana ghafuran rahima abasembeyo ddala allah kati walmuhsanatu min an-nisa nabano bakaseera walmuhsanatu min an-nisa illa ma malakat aymanukum n'abakyala abafumbo mukyali mbufumbo tomuwasa mukyali mbufumbo wa gundi tomwogereza ng'abantu b'ekibuga bebakola abagagga balina ssente akubuuza n'okumubuuza omukyalo nkuweemu ssente meka kubanga ebyokuddewo tajja kudda kola birala nogaanagaanamu ogenda okubuuzabuuza ku mikwano gyo ngabaga gweddaawo kwata ssente va ku ebyo ekivaamu n'omubuuza ompa mmeka obanga munamuza ku bikino ompa mmeka nve mu kintu nga yamutwala nanga tajja kumufuna kyo lowooza birala naye okulowooza omukyalo okuddira oyo tomusobola eyo figa ebeeramu ewwo ekolawo ki nze ne bwe namukulekerera abalala bajja mukubbako kati ekintu kiveemu yogera ssente yogera ssente nga balina ssente nga yogera ssente nokaabakaaba mugere okuli obwavu bukuli bubi noyogera obwavu bukuli bubi nokivaamu nozoogera obukadde 10 ngende nkuwadde 15 genda omutadde nti mutadde abo nabo mwe bali muno mu tawuni nga yatwala butwazi babazigira na buzigizi balina ababazigira nti waliwo kitwazize kifumbo bwe bitofaayo bakifumbo basema bitofaayo mpita nti oyita agwe bakwanula abakwanula osigalawo ku bulaadi sigala ku bulaadi omwana yeba mututte okiraba allah natugana okuwasa abakyala bali mumalya allah naga nti kitaba llahi alaikum ebyo biwandiikiddwawo nga bwe tuboogedde bwe buwandiike obuva ewa allah obutunyonyola abakyala betutalina kuwasa abo be bakyala betutalina kukolaki akati njagala mumbuulire muno mu bakyala betutalina kuwasa muwuliddemu nga allah atugaana okuwasa omukyala ow'omuziro gwa maamawo muwuliddemu kati mwe mwakijjawa nti omukyala ow'omuziro gwa maamawo tomuwasa mwakijjawa mwakijjawa omukyala ow'omuziro gwa maamawo wano tokola ki mu baganda ba wano tokola ki era bagambo oyagala kuwasa nnyoko oyagala kuwasa nnyoko wasiriwala oli mujega maama w'omuwasa oyagala kuboola maamawo oyagala kuyisa maamawo maaso maama w'omuwasa tebakkiriza kuwasa mukyala wa muziro gwaki ngaowange wangeye ne maama wange wangeye era bwe baba bavuma abasiru batandikira ku nze abo basiriwala maama w'omuzaalamu nze simanyi maama wange sisobola kulaba maama wange ntiyono maama wange simumanyi allahu akbar kakati bano njagala mumbuulire tozi umala omuziro gwammwe ki ngabi omuntu nga yeddira ngabi ye matovu akkirizibwa wano okuwasa nayiga banna matovu akkirizibwa wano mbaganda tekikkirizibwa mu bakyala wano allah batuganye okuwasa mwali mumuwuliddemu talimu allah oba yerabira yamwerabira nga wama kana rabbuka nasiya omulezi otasobola kwerabira namatovu wano lwaki mumugaana omuwasa allah yamwerabira era wano ebimu ku bitu obukwakkuliza obukulu principles enkulu mutwagenda okuwasa ekikakyo ogenda omusajja mutabuligi asalidde nakasera emyaka gyonna mumulaba nogenda okuwasa muwala we nakubuuza mpozi gwani mutabani azze okuwasa nolanya
nogamba nze matovu era tweddira ki ngabi nagamba please munange wano wozza okuwasa febayiga naffe tuli bangabi nolwekyo tetuyinza kuwa muwala kubanga ojja kuba owasa mwannyoko n'omugamba muzeeyi namatovu ono gwenza okuwasa nze banzaala kyotera namatovu wa Bugerere Nazigo ekyotera ne Bugerere Nazigo Luganda luli luddawa mutabani totya Allah oyagala kukola ki eyakuzaala mwannyoko kakati ku mukolo tukole tutya twanjule tutya twogere tutya tunaabanjula tutya ng'abantu bonna batudde abantu bonna banaatuula tunaayogera tutya tugambe nti yiga oba matovu ajja kuwasa namatovu era bwe wabeerawo abasajja abakulu ogwo omukolo bakwata mangu obugaali ne bavaawo nze sijja kutuula wano bino tunaabisobola ebinaddirira ng'akwata akagaali ng'akakunya omusanku lusozi agenda ekiri owaago nti anti namatovu afumbirwa matovu gwobeerawa nga badduka bonna embaga bagivaako ekiri ewasula onookisobola nze nvuddeyo omutabani agenza okwogera nga siwaki siwangabi ate n'omuwala wangabi gweoyinza okutuula waawo nga bavaawo omwomu batya eggulu liyinza okubagwira matovu okufumbirwa namatovu naye kaliwo omukutu guli eyo waffe gwa gurupu simanyi yakika oli yawandikako n'agamba oyo mumwegendereze bwe mumulaba mumudduke ajja kubazaala mumwe bannyina nze simanyi bannyinaze wano Allah aboogedde naye mmanyi bannyinaze era mboogedde ba mirundi 3 kati atali oyo nze simuyinaako buzibu oba kitegedde nze simuyinaako buzibu era omuwala bw'aba wampeewo nga kijujulu nenkisiima obulungi munnayi nze nkiwasa sikirinaako buzibu basekaswale munabugere bagana buganyi kujja ku mbaga naye nga ffe tuteetera nze sikirinaako buzibu munnange n'abatabuliji abakulu munnayi bayinza okugaana okujja ku mukolo nibaga tetujja kubeerako bannayi si kaddiini naye tujja tuswalukuke ogenda okuyita omuwali muno ngajja aga sijja kutuulawaawo batya naye wano omanyi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okwogera abakyala betutakirizibwa kuwasa omanyi bwe yagamba wa uhilla lakum ma waraa dhalikum mukkiriziddwa abatali abo antabtagu bi amwalikum okunoonya okubawasa nga mukozesa sente zammwe muhsinina gaira musafihat kasaba berenga bannaddiini si bamalaya abatawogeddwa wano aya gikeberabe wa uhilla lakum tekiriwo ekyo kigambo gyensoma Allah gamba ta wa uhilla lakum ma waraa dhalikum antabtagu bi amwalikum siwekiri tokiraba wansinsi genda wansinsi wekiri mukiriziddwa abatali bano beŋŋaanyi amakulu Allah baganyi bokka abatali abo mukiriziddwa okola ki kitegeeza omukyala ow'omuziro gwa maama wange anzikiriziddwa kati oli ajja kugamba nedda bino bya buwangwa bino bya nnono obuwangwa bwebuli n'eddiini weeri twagambye obuwangwa obukontana n'eddiini tulina busuula okitegedde kubanga baba bukontana n'eddiini bweteberezaamu Allah agamba wasa omukulu w'ekika agamba tukola ki gwe n'otwala byani obwongo bwagala kukebera Allah agamba kola ki omukulu w'ekika agamba tukola ki kati gwe otwala byani kati obuwangwa buli obukontana n'eddiini bw'oba omulese bulesi tewali buzibu situgamba titeeka mubawase abo bennyini siteeka nti mubawase kubanga okuwasa kuliko fankihu ma taaba lakum owasa akulungiyidde gwoyagadde bw'oba oyagadde ali mu kika kya mpeewo nga gwoli wangabi bw'oba owasaamu bw'oba oyagala mu kika kya mmamba gwe gwoba owasaamu naye kasita akulungiyira ng'ali mu kika kya mmamba kyoba oteeka mu mutwe nti kasaaba wa mmamba okkirizibwa okukola ki ekyo kiteeke mu mutwe ekyo kiteeke mu mutwe nti nzikirizibwa
sigambe nti tekagenda owasa oyo naye okkirizibwa okumuwasa. Omwana wa taata wo omuto okkirizibwa okumuwasa, si tteeka okumuwasa naye okukola ki? Omwana wa ssengawo mu busiraamu okkirizibwa. Imwe temumanyi kugatta Luganda, okukutula Luganda, gwomanya okugatta Oluganda? Allah yamanyi Oluganda lwaffe, yatubuulira betuwasa ne betutawasa. Bwe oyagala okumanya abantu abo bebyogera nti tebiina makulu, genda ove wa kyotera ng'oli wangabi, ojemba Umaru Basika bangabi banno webagambe mumpe omuwala, baganda okumukuwa, obagambe ki ekiganyisiza nti tuli ba Luganda. Si kyekyo bagamba? Kakati taata oyo aganye okuwa omuwala afe, obagambe nti mbadde nsaba mungabire ku maali ya taata afudde, mumpeeko omugabo. Bakuwa? Ati taatawo lwaki tebakuwa? Tebakuwa. Awo bagamba nti siki abo bagamba nsi wa Luganda. Ndowooza olaba ne bw'ofiira awo ngoze okuwasa, bamaze okugamba oli mwana waabwe be bakuzaala, ne tubagamba mumuziike wano ati mwana wammwe, tetugatta mizimu, leka n'okuleka mutwale ewaabwe ku kijja kyabwe, talina kijja kyabwe. Tebakkiriza kola ki? Awamu n'ekyo nga bakkiriza nti oli mutabani waabwe. Sheikh Salim Bosa yangambe waliwo awamu we bagenda omuvubuka nga azze okuwasa, naaba nga wakika ekyo kyennyini, wakika ekyo kyennyini ne bagaana okumuwa omuwala. Muzeeyi ye azaala omwana n'agamba ze sirina buzibu okumuwa, naye abooluganda ne bagamba tetujja mumuwa. Kati naye kye yabakola banabyomubazza abadde ki? Naye kye yabakola n'abayita baganda be bonna, n'atumya olunaku olwaddako omutabani oyo yali agenda okuwasa, n'abatuuzaawo baganda be bonna, n'omuvubuka n'amuleeta n'amutuuzaawo, n'atandika okubuuza omu ku omu, ono gw'omuzaala? Si wange. Ono mwana wo? Taliimu senga namugamba dda. N'abuuza bonna n'abamalayo, mwenna wano tewali amuzaala. Ne bamugamba nti ati tewali omwana amuzaalayo. N'abagamba ati mwagambye mutabani waffe, ffe tumuzaala. Nti tukuffe tewali amuzaala. N'agamba bateekeko akabaani, ono mugasse ne muwala wange amuwase, ono ye musajja amutwala. Era nika yaggweerawo awo kubamala akajanja. Nolwekyo abantu bwe batyo baagala kukwata bwe batyo. Bw'afa nga muleeta ekibbo kye ekyabalongo nga mukiteeka ku nga bw'otyo obadde okkiriza, genda ewa Allah. Sheikh nze mbuuza nti nno ate omukyala bw'ajja n'omwana we omulenzi nga n'omusajja alinawo omwana we omuwala, bo bakkirizibwa okwewasa? Oki omuwala omukyala azze mu bufumbo naye azze neki? Bwe twayogeddeko wano yazze n'omuwala, katono gwabuuza azze naki? Azze na mulenzi. Kati wali awaka n'asangawo ki? Omulenzi omukulu ono mukyala gwazze naye asanzeewo naye abawala. Omulenzi ayagala okuwasa ki? Ku bawala basanzeewo. Mubawuliddemu naabo mwe bagaaniddwa? Mubawuliddemu? Eno ye kaida gwe kwata bali wano bokka. Kasita tomuwulirawo wano. Wegenda kano ke kaba akalaadiko kano. Kasita tomuwulirawo wano ng'ogamba kikola ki? N'olwekyo taliimu mu bagaanibwa. Era twagambye osobola okugenda okuwasa omukyala, mutabani wo n'awasa omuwala. Kuba ne mukyusa ne mujjayo embuzi n'omwana gwayo. Okiraba? N'omukyala asobola okujja n'omwana we ow'obulenzi. Omwana we ow'obulenzi n'awasa muwala wo, mwenammwe abakulu ne mukola ki? Nammwe ne kaneggwa. N'olwekyo haqiqatan eddiini busiraamu tokitegedde? Eddiini busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagituwa nejjaana obusiraamu e Uganda, abantu bangi tebategeera la ilaha illallah kyali etegeeza. Tebategeera. Bo bategeera nti osobola obikola byombi.
ng'okola ebyobuwangwa ng'okola neki okwawukana kati n'abashiriku abasooka abashiriku bonna abasooka Allah be yatumangamu bannabbi buli nabbi lwe yajjanga n'obusiraamu bategeranga obusiraamu kye butegeeza kankuwa ekyokulabirako abantu ba Hudu wa ila aadin akhahum huda wa ila aadin akhahum hud abantu ba Adi yabatumira muganda waabwe Hud qala ya qaumi ibudu llah yabaga bantu bange musinze Allah ma lakum min ilahin ghayru ma lakum min ilahin ghayru mubadde kino okusinza ebitali Allah afala tattaqun temutya Allah bamuddamu ne bamugamba ajitana lina'budu allaha wahda otujjidde ne message ngetulagira tusinze Allah omu wa nadhara ma kana ya'budu abauna tulekeyo batata baffe bebaliko olaba kye bategeera nti bokkiriza obusiraamu biri obikola ki olira ne bagamba noga nti fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin tetusobola tetujja kubivaako biri ebyaffe leeta buleesa azaabu mboba oyogera mazima ne bagaana okukola shiriki basigala ku bushiriku shiriki omulala ruwa ne bagaana okugatta Allah n'ebirala kabakoleki mu bushiriku bwabwe tebakola mushiriku mulala obategedde mu bushiriku bwabwe tebakolera mushiriku mulala nibaka basigale ku shiriku nganganga naye tebaddira Allah ate nebakolaki ne bamugatta ku lubaale waabwe ne bagaana okukola shiriki mu shiriki abantu ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ganti kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun bwe babagamba nga mugambe la ilaha illa Allah yastakbirun nga beekuza wayakuluna nga bagamba a inna latariku alihatina lishairin majnun tulekeyo bakatonda baffe olw'omusajja n'omulogo omuguwa eddalu bategera nti bwogoberera Nabbi Muhammad biri obikola ki kati abasiraamu bawa ne Uganda bo bategera nti osobola okubeera omusiraamu nga nebiri bwokola ki nekitegeeza nti obukulu bwa la ilaha illallah gye bayingira tebagitegeera Allah kyaga nti wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun bangi tebakkiriza Allah wabula ne shiriki bakola ki bamusigaza subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum alaykum assalam Sheikh Adam ono omwana yawasa omukyala naye nga gyawasa omukyala taata w'omuto gye yawasa omukyala nkitegedde gwenda maaso gye yawasa naye omukyala naam kati ono bano abawala abamuyita bayita maama yawasa omukyala siramu kikulu ono taata w'omuto gye yawasa omukyala ono naye gyayagala okukola ki okuwasa awasa yaani taata w'omuto gye yawasa naawe oyagala kuwasaayo abange taata wange omuto gyawasizza mu Qur'ani wano owulidde nga baŋŋaana okuwasaayo gwekwata baana abali wano bano Allah gaa nti wa uhilla lakum ma waraa dhalikum abatali wano mbakkirizza mu bawase gwogenda bugenzi wano n'okeberamu taata wange omuto gyawasa ŋŋaaniddwa okuwasaayo okitegedde bw'aba omwana wa taata wo omuto yennyini omuwasa kati ate butya taata wo gyawasa gwawasizzaayo si maama wo si takuzaala takuyinaako nakakwati taata wo yamuwasiza omuto tukugamba kulumba wa taata wo muto nga totuganda kulumba gyawasa tugawe wa taata wo muto olumba ate ni taata wange omuto gyawasa sirumbayo bawasaamu mbayita nti wali badde tukugana kulumba wano wa taata wo muto naye tugalu ya akhi barakallahu fikum mbavumye Allah karim nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwakyo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.